Eby'omugagga akabasanya abaana ab'obuwala ku myaka emito munnange tebinaggwa bwino omupya wuuno akyagenda mu maaso n'okuba nti nate afuluma. Obadde okimanyi nti nno omugagga mbu yakoma dda okuba nti nno myaka nga 15 emabega. Kaakati no bavuddeyo ne babeera ng'ate baleeta bwino omulala. Okusinziira ono omuwala yali mukozi era avuddeyo n'alyoka agamba nti ebimu ebyogerwa bituufu. Ye avuddeyo n'alyoka agamba nti ebimu ebyogerwa bituufu, naye omusajja ono omugagga mbutayimuka. Okitegeera kati oluusi yayagalanga kulabako bulabi. Katukuwe emboozi eno babeere ng'ate bo bagyeyogerera. Let me tell you, I've heard you. I'll mix a bit of Uganda and English because I'm not very perfect in Uganda. Yes, please. I have worked for this man for more than 15 years. 15 years, okay. In all the hotels, I was a guest relations manager. I will tell you part of the story is very true. I will not lie to you. Very true. We as women have gone through a lot in the hands of, in his hands and his workers, the top management. Yeah. And like almost 15 years. That's again very true because sometimes he would even call people just okulaba. Bulabi. Banange omuntu okulaba ko kibi. Amuganda maaso. There is a comment I made. Of course, I've been part of that. I've gone through that as well. I'm not like to as a staff. Yeah, but I don't want it to affect my life, my career, and everything. Now, the last 10, 15 years, he would make you as a person get some people, bring them to him. Yes. That's a fact. Yes, I know. Yeah, but he has made women go through a lot. That the story they are telling, it might be true, but it's a little bit too late in terms of the time they've come out. Yeah. But he has done a lot in destroying young girls. And again, if you accept, I want to ask, what has he done in destroying young girls? You know, the fact that he's a Muggaga, he has money. And if you wanted a job at his place, it was just a click of hand, as long as Ojamula Gako. Is an agenda ko ewa Karim oyo, not him directly. Waliwo omusajja muyindi. Kananathan. Here. Watandikira ebbaluwa Kananathan yampa omulimu baali bakagulawo Imperial Royal. Eya wano waggulu wa Serena. Bagita Imperial Royal. Kananathan bannange yantomeza ebisenge era mulimu munnange naagunyima. Yagunyima. But omuntu eyali ansindise was a top person. Eh? Nemugamba munnange. Omusajja antomeza ebisenge. Yasooka nanti omanyira ikokutambuza n'otuukawo ekikuleesa akimanyi akusindise amumanyi. N'asooka n'agamba genda wali ku swimming pool area n'otuula. Ne bakuleetera ebyokulya, ne bakuleetera that is a person that is not going to give you a job. You understand? Yantambuza like weeks almost days n'angamba madam ulina osooka ozeeyambula. Enzira ya munnange omuntu ne mugamba munnange. Nangamba what? He did that? Nemugamba nakamba shame. Bichi. Omulimu munnange omusajja yagunnemesa ne bampa ku mid nk'omwo eyo. Naye ng'omugwe yagunnemesa. Kananathan. Oyo yatutulugunya bakazi. If you wanted a job or if you wanted a promotion, overdo I don't know how to put it. You had to put your pants down for him. You had to. Yeah. And we had our Kenyan manager who died. Unfortunately, he died like I think 5 years back. But when he had come back to Kenya, Nayenga, let me tell you, whatever goes in the Imperial Group of Hotels, binge. I know. Binge. It's a lot.
Kanana tanyo yo gayo yo. A lot, especially in those big companies. Nayenga, simani how the case will go, because as much as they say there's evidence, but something to do with 20, 30 years, I don't think there's much evidence. But wali ebinji that I fear for my life if I started speaking, because this is a public platform. But yeah, this man does not man. That's a fact. For now, he doesn't. It's so hard to prove sexual violence unless, especially if it has passed for years. And you know, if you went to visit him, Kakati, mark my words, bano abawala bebana continuing nebigenda mass. Yeah? Waliwo akatambi akabawaga. Owulira. Mujja mukumbulira. Waliwo obutambi batega omwana waabwe bamutega Karim. Impozi ne ku cameras kubanga obadde tukulagenda kulaba Karim. Kamera ne batandika okukola ki? Naye amasimu nga omanya ayina amanyumba mangi, especially there in Kololo. There was this dungeon. Just hold on. Yes, sir, how may I assist you? Almaha Lounge, just go straight ahead and then turn you. One of those girls. Why do you come alirize one mboze? Tetuma mentioning apartment zoyo guy is of Prince Charles Ozimani. One of those girls has been staying there. The ones who are claiming whatever has happened now? If I'm not mistaken, those apartments. Yeah, you know, he would give you an apartment, he would give you a car, he would give you a luxury life. That's because you're settling for it. He would give you a luxury life. You said no. Hey. I said no, I stood my ground because I knew but I had goals in life. It was not just about that. It was not just about the nega. Kankwateko katono, kankwateko gwasi. Kanji munyemu enywanto. Kampunyeko. Atekatini tekaina namanyi. It's such a small thing, but it's like, you know that pinky finger. Yes, it's very small and very sijui wanasemaje kwa Kiswahili, kwa Uganda bagambo tia tikageze katono nnyo tekaina maanyi oba Balaam naye avuddeyo munnange ku byogerwa ku mukwano gwe. Era nga bulijjo twadde tetusuubira nnyo kyanjawulo, yavuddeyo n'abeera ng'ate munnange adifendinga omugagga ku ebyo ebiri mu kuba nti nate abiri mu kwogerwa. Okitegeera nno mukwano. Yavuddeyo n'alyoka agamba nti n'ebintu ebyo biri unfair and painful. Okitegeera mbu omusajja ono omugagga ayogerwako mbu bambi abeereddewo nnyo famire y'abaana abo, era abaana abo okuva taata waabwe we yafa mu 1996 mbu yaleka abaana 4 okuli Rina, Obama, waliwo Amina oba ne wabeerawo naani awo Ramesh. Okitegeera kaakati mbu omugagga oyo yabadde abalabirira. Kaakati okuvaayo ne babeera nga bamwogerera amafuukuule, ekyo kyo teyakyagadde. Oyo nno ye Balaam. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Katusooke tuyozeeyoze Carol Nantongo munnange yamaze nakkiriza. Yamaze nakkiriza nga woli mu kubalabaawo kapo bwetyo munnange we yalabise essaawa yonna mikolo. Abayimbi bettanidde emikolo. Bwe tweyongerayo munnange simanyi oba mugoberera story ya kapeno bambi bano mubategerera ddala bulungi aba dinner time, aba TikTok mubategerera ddala bulungi. Kakati mirembe yabakyaziza naye story yaabwe bambi ekwasa ennaku. Bulijjo kapeno evaayo n'eryoka egamba nti nno byonna ebizibu bye bayitamu maama waabwe bannyazaala wono omusajja mwami Matovu mbu yabibatuusaako. Kakati ate mwami Matovu yavuddeyo n'alyoka agamba nti yali yakolako obwenzi.
ndowooza nga yafunayokko ku mukazi omulala ng'omukazi n'atandika ng'okumuwa eddagala ng'alisomba alireete eno. Bannange katubeere nga tukuwa emboozi eno abeere ng'agyenyumiza munnange. Bino ne bye bakola kontenti munnange ne batulaga emmere mbu kamera weevaawo oluusi emmere bagiwa baana. Katukuwa akatambi kano. Bwe mwayawukana mukyalo olya kugamba ati yampanga eddagala ndireetere Grace nga ugamba olimuleetere lyaki kati nga ngamba ddagala ly'omutwalya lya kumenya lya kugoba busobu. kitegeeza kyo busobu ati nga ng'onaba nti bbaawe afunye omukyalo omulala oli lubuto n'agenda wa producer agenda wa producer kati ebintu bikwatagana ayinza okukosa omwana ono osegedde kati nga olina okunaaba ku ddagala olina okunaaba ku ddagala kati nga palimpanga ng'entwalira mukyala wange temunaye namba 2 ayagaliza Grace Grace ng'obutwa otabuka oli ku myezi nga 6 atandika obulidinga naye ng'era nkanya kuleeta ddagala kati nga Grace omugamba olijjeewa omugamba ndi gye wasenga bambi nemubuuzaako n'alipa simugamba alaali omukazi wattu alina aba Grace obutolwanika obulidinga Grace tutuuka lulinga olwagala otutuukatuuka mumalwali bamukebera baga omwana akyali naye nga lulayini ki sayini kati nga nange nwebandiisa banywesa ng'omukazi kyayagala ayagala ngende ewaabwe oli omukulu ogenda okyala ewaabwe yes ali ready oteekamu senemba sina kyenteekamu just kyanjagalako bode nze ntwale mubiri maama watulabeko amulage nti aleese omuki omwami kati ng'omukazi abeeraawo tinga Grace atuuka ekiseera ng'obutolo ng'omukama aluwaliriza nga Grace bw'agenda mu kyaki n'asaba nga bamusabira obuto mukama nga aluwanvuya atuusa myezi 7 nga luvuga era mu pain ey'ekitalo balikoona emyezi 8 tabu myezi 8 waleeta obuzibu nga buli ddwaliro tugendamu nzaagoberera tugenze ekawempe bamukebedde bagamba no mwana akyali tugenzewa twagadde balulongoose mbwe mwagamba omwana akyakola ki akyabula mulindabu tulabamu tulina myezi 8 kuggwa nga tugenda nga wali okyavuga boodayo olunaku olwaleero obudde bwakiro otulo tumbuze obulumi bunnuma ensonyi nsazeewo nzinabe mu maaso. A lot of you are going to judge me. Naye nzize wano kusaba buyambe obulumi bunnuma mundaba. This is supposed to be private. Netegereza bulungi wano wenkulaze wensobola okulaga olugendo luno luzimbye nga bwolulaba lunuma. Wati bwolulaba mwebuuza Grace agamba obulumi obukooye kyekimuluma ddala. Ekyo ekintu kijja nekinkozesa ekiro wetwafuna accident namenyeka bitundu bya wansi. This is all that I can show you right now. Kibayita pelvis injury. Abasawo mukimanyi n'abasobola okukimanya mumanyi kiki ekitegeeza. Wenamenyeka ne banzijanjaba ne bateekamu implants oba biyita ebyuma. Nembeerawo kisa kya Katonda ne ntandika okutambula. Naye kati essaawa zino ntambula mpenyera. Omukulu guno kunnuma olugendo lunnuma luwasengera bwoti bwolulaba.
It is really so hard and traumatizing to do this video. Amagumba gange we gali gakubagana ne bwemba ntambula, someone close to me asobola okugawulira. Siyina kyensobola kwekolera kati, peyinikira bazinkubye ziweddeyo, tesikyasobola kunkwata. Wenaali eyo ng'oli musawo w'amagumba, I need your help. Sente tuzitutte mu malwaliro ag'enjawulo. Right now we do not have any money left. I'm here asking for your help. Buli ali eyo koina kyosobola okunyamba, oba oli musawo, I need treatment nga tuvuddeyo oba nga tuvudde ku byeddogo oba ki, I need serious treatment. X-ray zina ez'enjawulo. I've done a lot of X-rays. Ndi ready okusharinga my medical history. When ali yongo ina kyosobola okunyamba oba kunsondera. We tried going to Nairobi, but it is also expensive. I would really appreciate. Singa omukazi kajja mu nnyumba yange. Okimanyi bulungi? Nenga like sense of understanding nga sigiina. Sinafuna control ya bwongo bwange. Ninga walaba omwana omuto nti bakola kino labulabi. Nga bajja ne bakola biki? Mama. Ate mama yakwatagana atyo n'oli? Anti mama yakwatagana ate n'oli. Emabegako. Nze yabaleetera okwemanya. Ntuuka eri wa mama nga njalaga mama muliiramu musomeramu nga n'omukazi gwe njagala n'omukazi gwe nafunye omukulu ninjagala mujja mu kasente genda kuba kyeyo kinga omusomeramu awo kati mama omukyalo ono nga mmwe enamba ya maama beetandika okwekubira awo beekubira yazaala mulina beekubira bulungi yazaala baagala akasente kati ngolo maama addira engoye zange zinafunemu accident ng'azitwala ng'atuma omuwala ono maid Janet amugamba b'empale za Grace empale mwala n'azibba naye omwala we yalaba kimusukulumyeko alaba bigenda mutabukako omwala yeegoba ekewa kati embeera etandika etyo Grace otandika okuba ng'afuna obuki buzibu tukyawangaza bakozi kirina kye tusobola kwekolerawo Grace nga tubeerawo Grace nga ebimbe bitandika omukuba ebiki ebimbe mbi ebyenjawulo ate olwo nga tonaba kuddamu kukolera mu kyali waka no nga olwo Grace sinaba kumwatulira nga takimanyi nga bwe tubeera ku boda mukane mukwano nga waddamu okuvuga boda mpola mpola naye nakyenjagala okugamba kale nga nkimanyi wemba simugambye ateekeddwa okumanya betuvuga nawo boda ng'ekawala wonna bakimanyi bakitegeera nawo omukazi nazalawo omwana omukibi buli omu embeera agimanye engamba kamweso omanye omuntu omwesooka kyanjawulamukko n'omuntu akiwulira ebbali kankuzeeyo emabega katono bino ebyakisidenti bwe byatuukawo goloza akisidenti eyo yajja erinnomu oba waliwo ekirala ekyagisindiikiriza accident bagimulagulako oyo era yali alina omwana Scott
musomba be n'amugamba waliwo ekigende waliwo omwana gwogenda ozaala kati ng'onalaba alina omwana wa myezi 2 at the same time ng'oli wanagamba mirembe olwo omwana ogenda zaala omwana agenda beera wati newati kati nga the same time ate olaba abigamba olina kahwere osegedde kadi osege nga tulinawo ssuubi naye emirembe embeera we yatuukira omusajja atwagaga ogenda bawo ekigenda okugjawo ekigenda obbalaga amaanyi ga Katonda ge gatya era oyo omwana yagenda obbalwanirira yagenda obbatasuubizibwa ebyo nga bamulu batulagula ku kyasinga nga accident naba kujja awo nti awo kati awo Grace kwakufuna olubuto twali tugenda nalujja munno tugamba beera tekinnaba kutereera bulungi nongolaba tulinawo emyezi 4 waliwo omulala ayingiddewo beesingako myezi awoolaba era webateeka wano entalo balwanagana babiri ng'ogyeko omukulu balinga balongo ono kyakwata kuno likyagala akwateko embeera mwe twayita Grace nga mugamba Grace nga akaba amaziga Grace nga yekansolinga Grace nga aguma Grace nga adda mu depression sokoleke tukomye tuddeyo nga ogamba Grace nga wamufuna n'omunyumiza Omuggaga Grace nakinyagala okugamba nga Grace tampa budde nga ngamba munaku kye mugamba Grace yanjagala n'omutima gwe nga tansuubira nti nsobola n'okukola mess twala mwanje weesiga etaba mulamu nze yaleetera amaka gange okufuna ebizibu n'okuleeta ebizibu era abasajja abali eyo nga mwagala amaka gamugabe gatambula bulungi n'ebintu by'ebbalibbali tebibemazaamu bwete etambudde obadde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi